Yesu eyegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Nkulamusizza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, obulabi waffe omulungi atulaba awo ku Avvento Productions ne 3ABN TV. Nze Dembe Habert Sekanyumiza tugobye bumale tugguse buseke mu program Julira Mukama. Nate olunaku olwaleero tulina bingi Mukama byateeseteese bye tugenda okubanga tusoosotola mu bujulirwa obutuleeteddwa muganda waffe Kitumba Ali. Nzikiriza nti nno kyekibya Mukama Katonda kyalonze olunaku olwaleero okutuula mu ntebe eno okubeera nga ajulira Mukama olw'ebyo byamukoledde, bwamusaasidde, bwamutembeese okumujjira ddala ku lunaku lwe yazaalibwa wano mu nsi y'abaffe nga tannaba na kuzaalibwa kubanga yatumanya nga tetunnaba na kubeera mu mbuto z'abanyaffe. Oluba getting formed in your mother's womb, God has already known you. Katonda yali yakumanya dda, kati byonna ebikutuukako abimanyi. Ate yatuwa ekisuubizo kye nti ekyo kye yatandika ye kennyini agenda kukiggusa, ajja kukimaliriza. Kale n'olw'ensonga eyo ffenna tuli projekiti za Katonda, teri ayinza kulowooza nti nno yeereeta yekka mu nsi muno. Ate oba n'abo abatakkiriza nti nno Katonda gy'ali batuuka ekiseera ne bagamba mu butuufu wendi kiki ekiyinza okubanga kyansobozesa okubeerawo, ate bw'atandika okufumiitiriza ennyo agenda okumaliriza nga aggukidde ku Katonda mwennyini. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda waffe olw'okwagala kwe okungi okwo kwatwagadde n'atuwa omukisa okubanga tuli balamu era nga tusobola okwota programu eno obuliro. Nkwaniriza muganda wange nate era ke kaseera kaakano tutandike programu yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Eno ye program Julira Mukama. Buterevu sikulwisa eyo kankwanjulire omusajja enjasabiggo engwanguli emmekete ya Yesu Kristo agenda okutuwa obujulirwa bwe mu programu eno olwaleero. Sebo nkulamusiza mu linnya lya Yesu Kristo. Nange neesimye sebo okubeera mu programu eno. Amina. Lamusa mulabi wafaawo mu kamera otuweereyo n'essaala eggulawo mu butongole. Abalabi baffe abatulaba erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ngera omwanyuzi w'ababulidde amanya n'eddoboozi yenze Kitumba Ali era nga neesimye okubeera mu programu eno n'ekisinga byonna nsanyukira nnyo okulaba nti no Mukama asiimye olwaleero mbeere mulamu ennaku z'omwezi zino zennyini omwaka guno gwennyini ye mwennyini yali yateekateeka nti ndibeera wano era Mukama akituukiriza era ndi mu maaso gammwe. Nsaba Mukama akwate ku buli muntu, nsaba Mukama obujulirwa bunene bwe tugenda okumuweera butuuke mu nsi yonna, buli gwe kinaakwatako asobola okubanga azibwamu amaanyi. Agulumizibwe Yesu Kristo. Tuweereyo essaala eggulawo mu butongole. Kale katwebaze. Otukoze bulungi nnyo Katonda kitaffe ayinza byonna, ogulumizibwe oweebwe ekitiibwa. Ensi zonna zivuname wansi w'ebigere byo kubanga egwe Katonda wekka. Weewaawo. Kitaffe omuyinza wa byonna tukwebaza okutuyisa mu nnaku ennyingi n'otuusa kaakano nga tuli balamu. Obadde wa muwendo nnyo Katonda waffe, obadde wa kisa gye tuli. Ekituleese wano eno Katonda waffe si ffe kwefunira linnya, naye wabula Mukama kwe kulaba nga erinnya lyo lyongera okugulumizibwa mu nsi. Katonda waffe kye tusaba kwe kulaba nga byonna ebigenda okukolebwa wano eno n'ebigenda okwogerebwa omwoyo w'omutukuvu y'abaluŋŋamya. Toganya mulabi sitaani kwegulumiza mu kaseera kaneeno. Kana akaseera Mukama twakawaddeyo nga kako. Mukama kye tusaba bwe kakozese nga bw'osiimye.
lungamye ebirowoozo byaffe n'ebigambo byaffe kyoyagala kye kiba kikolebwa Mukama tuveewo nga tuweereddwa omukisa ng'ate gwe oweereddwa ekitiibwa ekitiibwa n'ettendo Katonda naffe ebidde gy'oli wensabire n'okwegayira nga mpita mu linnya lya Yesu. Amiina. Agulumizibwe Yesu Kristo Katonda ffe atwagala ennyo. Amiina sebo. Kitumba Ali yeddira engonge musajja mukristaayo okuva mu kanisa ya SDA Bweya Kajjansi district era nga musajja agamba nti Kajjansi kanisa ye Kajjansi mwe yatandikira naye ate n'abeera nga bagenda Bweya kanisa SDA Bweya eyatandikibwawo okuva ku Kajjansi era woowulirira bino nga yafuuka church board kati ali mu nteekateeka za kukyusa bwa memba bwe okubanga anywerera ddala mu SDA Bweya asobole okuweereza Mukama n'omutima gwe gwonna. Is an ordinary member naye nga Mukama alina bingi byakoze mu bulamu bwe era kaakano tukwaniriza nnyo nnyini ssebo. Bali batya ab'Ebweya? Ab'Ebweya ekyamazima balungi balamu basanyufu Mukama abakozesa. Omulimu gwa Mukama gugenda gutya eyo? Omulimu gutambula kinnawadda. Mugukola? Omulimu tugukolera ddala ssebo. Agulumizibwe Yesu Kristo. Amiina ssebo. Tukwaniriza naffe sijja kulwisaayo obutereevu tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa kiri mu ngero essuula ey'e14 olunyiriri lwa 25 onootusomera waawo engero essuula 14 olunyiriri lwa 25 agamba omujulirwa ow'amazima awonya emmeeme z'abantu naye aleeta ebyobulimba akyamya. Okiwulidde ekyo? Omujulirwa ow'amazima awonya emmeeme z'abantu naye aleeta ebyobulimba akyamya. Bw'otuula mu ntebe ey'okujulira Mukama fuba okulaba ng'amazima gonna ogajjayo nga bwe gali. Weewaawo wayinza okubaawo ne gali nga butuufu n'okuswaza gaswaza naye omutume Yokaana omubatiza agamba nze sigwanye nakusumulula buguwa bwa ngatto ze era n'agamba nti nze nzikirira asobole okuyimusibwa. Kitegeeza nti ekyo kyonna ekiyinza n'okuba nga ng'owulira kikuswaza ate bwe kiba nga kiyimusa Yesu Kristo kigwanye osobole okukiwa Mukama agulumizibwe. Kale olwaleero nate bwe tutyo nga tutandise njagala tutandikire ku musajja ono Kitumba Ali. Azaalibwa ani? Asibuka wa? Obulamu bwe buzze butya okutuuka wano waali? Tandikira awo tubuulire. Kitumba Ali yazaalibwa omusajja nga kakano mugenzi. Omugenzi Habibu Lutaaya. Otyo? Era n'azaalibwa omukyala olwaleero mulamu. Otyo? Wali Mukama akyamuwadde omukka ogw'obulamu. Omukyala oyo gwe bayita Nandawula Sarah. Esewo. Natandika okutegeera ensi nti kati omwana ategeera byakola n'ebigenda mu maaso abiraba nga tubeera mukono wa Antony. Otyo? Nga ndi mu maka aga omwami oyo Lutaaya Habibu nga waka tuli abaana 5 nga tuli abaana 5. Gwe oli wakumeka mu lunyiriri olwo? Nze nga ndi wakuna. Gwe second last born? Mu maka ago. Mu maka ago taata yalinayo amalala? Teyalinayo malala naye sifa abaana fekka be yali alina. Naye nti mu kiseera ekyo we natandikira otegeera ng'ebyo bye mmanyi. Kati mwe mwali abaana abato oba abakulu? Ffe twali abakulu. Kwegamba abaana 4 mu nda ya nnyoko? Kati mu maka muli gwe nali ntwalanga maama wange nakitegeera luvannyuma nti si ye maama bambi. Nali ku step mother bambi nga ntandika okutegeera naye nze nali manyi ye maama. Ekyamazima obulamu tebwali bwangu mu maka omwo era tebwambeerera bwangu naye olw'okuba nti nali muto nalowooza nti bwe kirina okuba.
nalowooza nti bwe kirina okuba naye nga mu makoomo gwe twali tutwalanga mukulu waffe ate si ye yali mukulu waffe. Waliyo amusinga? Waliyo mukulu waffe ate. Waliyo mukulu waffe nga mwana wa taata mwana wa mama. Mwana wa taata naye ng'era naye tazaalibwa mu makoomo. Otyo nga taata yamuzaala nenga yakuŋŋaanyanga bukuŋŋaanya n'aleeta. Taata waffe yazaala abaana ab'enjawulo ate abaali bansingako obukulu babiri. Otyo naye ate nga mukulu waffe ffenna naye nga gyali. Kati mu kubanga gyali kati nze ndi mu maka gano aga step mother azaala bano abasatu bendaba bakulu bange. Nze bendaba kati nze ng'ate nga ndi wakuna. Then oluvannyuma awo waliwo ababiri abajja abalongo mu makoomo abaazaalibwamu. Esewo naye nakulira mu maka ago nga basiraamu nnyo. Si basiraamu naye basiraamu nnyo. Ate abakwata jjuma, ate abasiraamu abakwata swala zonna, ate abasiraamu abakambwe abayitibwa batabuliki. Yes. Otyo ago ge maka ge wakuliramu, ge natandikiramu okutegeera ensi. Tubulire mu maka ago embeera yali ng'etya, muzannya muwuliziganya mutya, maama waali, taata abeerawo? Ekyamazima maama yaliwo oyo step mother. Bwe nategeera oluvannyuma nti step mother ni kati gwe manyinga maama kubanga ye yakukuza. Maama wo wamulabako? Maama mulaba luvannyuma gye tujja okulaba, gye tujja okugenda mu maaso. Naye mu maka muno twali nga tuzanya ne baganda bange era nga tetulina buzibu. Naye kimu kyokka kyenzijukira kye nalaba mu maka muno emukono wa Antony awo nti olunaku lumu maama yali amaze okwoza engoye zonna. Otyo yali amaze okwoza engoye zonna ez'abaganda bange, eza taata, ezaani. Kati amazzi nga bwe baba booza abakyala alina bwakuŋŋaanyiza amazzi gano agaddugala nga gakuŋŋaanyiriza mu bbaafu ennene. Kati kyava mpita n'aŋŋamba naawe yoza ezizo omwaga amazzi ng'eza ng'azitadde ebbali. Nga tasoozezza? Otyo ng'eza ng'azitadde ebbali. Kati bwe nakula ne ŋŋamba eddala kituufu nali ku step mother ezange era nenzeeyoleza. Ng'abalala bonna aboolezza? Abalala bonna aboolezza. Naye gwe nga takwolezza? Nze nga tanjolezza. Maama yali musiraamu oyo naye? Maama yali musiraamu nnyo nga n'okusaala era nga yeebikkirira bulungi nnyo. Otyo era nga actually sijjukira kulaba ku mutwe gwe. Sijjukira kulaba ku mutwe gwe ng'aba yeebikkiridde essaawa 4 emisana n'ekiro. Ne mu nnyumba sijjukira kulaba ku mutwe gwe ng'aba yeebikkiridde essaawa 4. Eyo y'embeera eyali mu makoomo. Kati then ku ssomero natandika okutegeera nga nsomera mu masomero g'abasiraamu. Nze nasomera mu masomero g'abasiraamu. Otyo otandikirawa? Essomero lyali bayitawo oh God. Essomero lyali nga ova Antony ne weeyongere no mu maaso mu Kigombya we wali essomero. Kati essomero eryo baali baliyita Jauhara Islamic something naye nga bayita Jauhara. Kati ku Jauhara awo wentandikira nasale naye ng'omuggo gubeera eri nga bacapa. Ya Rasulillah. Nga babakubira ki? Diini nga ekigambo nga sheekhi bwakifulumizza nti Allahu Akbar. Toyina kugamba nti Allahu Akbar. Oyina okuteeka nekakutanda eyo bagiyita gunna. Oyina okuteeka mu gunna nti Allahu Akbar. Gunna kyeki? Gunna kyekyo. Gunna is the pronunciation eyo.
bw'oba toteeseemu gunna oba ogenda bisasulira nga singa okola ensobi mu kusoma Oluwarabu oba mu kuyiga Oluwarabu nga bakwata katanda. Akatanda ke kaluwa. Akatanda tokamanyi? Tewakubwa. Ffe twakubwa. Nga omu akwata emikono omulala n'akwata amagulu. Ke katanda. Kako ke katanda. Kati ono Sheikh nadda makati n'akukuba mizibu. Nga ekigambo towakyatudde na gunna. Tewakyatudde, tewataddemu gunna, oba oyina eswala gy'otaasadde, oba oyina omusango gwonna gwe wakoze nga bajja kukwata katanda. Olwaleero essomero eryo terikyaliwo. Lwaki? Essomero simanyi, ne essomero eryo kati baalikyusa erinnya ne balituuma Akswa nakati weeriri. Naye Jawhara yaffe eri tekyaliwo, kati balituuma Akswa. Ebyo mbiraba bukulu nga nkuze tuyita nawo ne muganda wange nangamba. Kwe kutendekebwa okwo kwe wayitamu. Okwo kwe kutendekebwa kwe twayitamu. Era kijja kwewuunyisa nti natuuka okuvaayo emukono nga nkyali mwana muto, kuba navaayo ngenda mu pittu. Okuva emukono navaayo ngenda mu pittu, naye nga ku myaka egyo nga nsobola okuyimirizaawo esswala oba kyewandiise okukulembera esswala, kubanga byonna wali obikutte bukusu ng'obitegedde nga mulimu n'akaggo. Webale nnyo. Nali mbikutte bukusu naye nga sibitegedde, kyanjawulo bambi. Kubanga byalingako emiggo bwemba sikikoze kaweddemu. Naye nga tobikola naye nga si lwakuba nti nkitegedde oba nfunye okwagala okukyagala. Okikola bukozi kubanga olina okukikola, naye nga tomanyi nakye bitegeeza. Tugambe nti bangi nnyo abaana nga mu butuufu tebabitegeera naye babikola bukozi olwakaggo. Si baana n'abakulu. Abasiraamu abasinga obungi ebitundu 8 oba 9 ku 10 naddala wano mu Uganda wempangaalidde wemmanyi babyogera naye tebamanyi kye bitegeeza, kuba lulimi. Ate era bakugamba nti n'esswala erina kusomebwa mu Luwarabu, olina kusaala mu Luwarabu si mu Luganda. Lwaki? Oba si mu Luzungu. Lwaki bwe baba basoma bateekamu kali naddala imaamu bw'abanga akulembera n'alyoka ateeka anti eyo gunna? Gunna y'engeri gy'oyatulamu ennyukuta ezirina okuteekebwamu gunna. Nti gamba nga Allah, not Allah. No gamba nti qala Rasulullah. Qala sikala. No gamba qala sikala. Kati wogamba nti qala eyo ye gunna, otaddemu gunna. Tegedde. Tomaze gakyogera. Tomaze gakyogera. Okyogera mu butuufu bwakyo. Mu butuufu bwakyo. Olina okwegendereza ekigambo kyogera mu butuufu bwakyo. Era n'ennyukuta zaawukana. Ka ne qa zaawukana mu mpandiika. Wogamba nti qa owandiika eyebeera qaaf. Kati nga onaga nti ennyukuta eyo ebeera qaaf. Ate ne wabaawo n'ennyukuta kaaf. So n'ennyukuta ezo zaawukana. Kati ennyukuta nga bw'ogirabye era bw'olina okugyatula. Ekitegeeza obusiraamu wabusomera ddala n'obutegeera. No, Oluwarabu nalusomako, okitegeera. Naye okutegeera kye bitegeeza tubitegeere eno nga tukuze kati nga tusobola okurizoninga n'otandika okulaba kiki kye kyali kitegeeza. Era abasiraamu abasinga obungi abategedde bye basoma kye bitegeeza tebali mu busiraamu, babuvaamu nga kyeki bajjayo ebyama. Waliwo ensonga lwaki ne Qur'ani tebaagala evvuunulwe mu lulimi olwo, ate nga bagivvuunula eri mu Luganda, anti labayo Luzungu gyeri. Eyasooka okugivvuunula ye Qur'ani yasooka okufuluma yali ayitira Sheikh Abdulrazak Matovu.
yali mufuti wa Uganda yasooka kigambibwa. Kinaye kigambibwa nti n'ensonga ezimu kuzaamujja ku bwa mufuti kuvunula Qur'an kugiteeka mu Luganda. Mu Luganda. Era ebintu bingi nnyo bye yajjayo ebyama mu Busiraamu ebyali bitalina kukola ki? Kuvaayo. Teri asobola kutegeera Busiraamu kye ki na gye bwava asobola sigalayo. Obusiraamu kye ki? Obusiraamu ebintu bingi nnyo ebirimu ne mu busamizemu ebiri. Tutwale empola totutomeza ssebo kubanga ffe twagala kutegeera amazima bikyero gali nti kati ekibuuzo kiri mbadde sinaba kukiddamu nti lwaki bateekamu kati Qur'ani ekigambo Qur'an kitegeeza kutontoma. Qur'ani bulungi nnyo oba Qur'ani oba Qur'an oba Qur'ani mba nkisse yensonga lwaki ekigambo Qur'ani kitandika na chu kitegeeza kutontoma. Kati ono asoma Qur'ani abanga atontoma otyo keeko zezo zowuliranga melodies eziyitamu aba atontoma nolabira ddala nga ate nga alinga ayimba oluyimba bannange bibwoma okuwulira omuntu otyo. So Qur'an kitegeeza kutontoma. Kati bw'osoma obusomi nga totaddeemu nga atontoma nga ateekamu ebisoko obeera towomesezza Luwarabu. Yes. Otyo makulu ki agakirimu? Amakulu bw'oba tokikoze bw'otyo ki ekibaawo? Tewali kibaawo naye nga woonaagamba nti ninga wonagamba otya nti kale yennone Qur'an gyeyina okusomebwamu kwagazisa muntu n'okunyumisa. Yes, n'okunyumisa kubanga omwana bwagira nagira bakuyita kwazina kwe kwazina agamba bannange imaamu oyo ajiya nawanika nti Allahu akbar Allahu akbaru atya ashhadu an la ilaha illallah nakamalirayo. Yes, n'abamu nawangala nnyo. Kakati otandika otya okujjanga okyuka okutegeera Yesu era kijja kitya gwe okuyingira ekkanisa eno n'obeera kakati nga oli mu Seventh-day Adventist Church? Kakati awaka wetwakulira awe mukono wa Antony walingawo era mukama nga anayita omuntu ayina byakozesa. Omuntu ono byalaba abalala bye batakola ki bye batalaba wadde nga bali naye. Ntegedde okategeera wadde nga bali naye naye bo tebabiraba naye nga yekka yakiraba. Ne Pawulo kennyini yali ayolekedde luguudo yali agenda Damasiko kuyigganya baki bakristaayo ababulira mu linnya lya Yesu naye nga alina ttiimu ye gyali nayo. Ekitangaala kya Katonda ne kimubuutikira be buufu abalala tebakiraba. Bo tebakiraba. Ye yakiraba. Balaba musajja ku gweri n'atandika nga tebamanyi kigenda maaso naye bwe yavaawo yali mulala nnyo. Munnange awaka wetwakulira nga waliwo ekkanisa naye nga etwesuddeko naye nga si wala nnyo, it is a walkable distance. Okay. Ng'ekkanisa eno nakitegeera bukulu nti yali y'Abaprotestanti. Nakati weeri nnene nnyo awe waka okumpi n'ewaka awe wa Antony. Otyo Ekkanisa so kati ffe wetwali ng'obanga atambula adda mu Kikooza. Kati nga wojja okusanga ekkanisa eyo naye ng'eri kumpi nnyo. Ekkanisa eno twava buto nga batutiisa ekkanisa eka oba
awaka wano wetwakulira baba bagamba temusemberera kanisa twakulanga ekkanisa ogirabanga essabo ng'ekkanisa ogitya oyingirayo otya nga n'abatali basiraamu batwalibwa nti bakafiiri babi nnyo tosaana nakubeesembereza nnyo nga yenjiri gye bababulira tosaana nakubeesembereza nnyo ekkanisa nga kati njagala olabe ekifaananyi kye batusiigidde n'amaka mwe tukulidde toyinza buteewuunya lwaki kakati olwaleero njatula Yesu Kristo ng'omulokozi kyekyo kiri okunsitula era n'obujulirwa buno mpulira katolitiko lutandise okummera kubanga ndabira ddala omulabi waffe omulungi Mukama Katonda waffe okukola kwe kw'amaanyi nnyo okusukkuluma okutegeera kwaffe abaana b'abantu era y'ensonga lwaki agambye mu Zabbuli 17 ti singa abaana b'abantu bategeera okwagala kwa Katonda n'ebyamagero bye byakola gye tuli singa bamutendereza singa tumugulumiza kubanga mu butuufu gyatujje wala nnyo ndabira ddala ng'obujulirwa munnaffe bwe yakatuwaako engeri gy'atandikamu obulamu bw'ensi eno engeri gy'akulidde mu maka ag'Obuyisiraamu engeri gye baamukubanga akagaali ne bamukwata akagaali akatanda ne bamusabula naye ate n'abeera ng'ali mu Seventh Day Adventist Church gwe nange wano ku 3ABN TV ne ku Avvento Productions tugenda kuwummulamu katono bwe tukomawo awo wennyini tulyoke tumanye lwaki ali wano tovaawo otutandise nno Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Puroguramu yiino eŋŋanzi ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu puroguramu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku puroguramu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe.
Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panjoni butto abamu tebamuliwa. Butto w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo. Naye ate gajja ne kubawandikiisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku program Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwanjizi wo Nantume Nora. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama wano ku Avvento Productions ne 3 ABN TV. Era nga bwe tukyagenda maaso ne muganda waffe Kitumba Ali olwaleero Mukama gwatuuzizza mu ntebe ey'okujulira. Sofa mpulira olutikotiko olutandise okummera. Mpulira otandise okummeza olutikotiko. Tonnaba. We tuwummulidde olina Katonda by'ayogera naawe abalala nga tebabiraba naye nga ggwe obiwulira. Genda maaso. Ekyamazima awaka wano twali nga tuliraanye ekkanisa nga wenkugambye. Essebo. Naye nga wegambye nti Mukama waabanga yeggwe gwalondobyeyo. Okuyitibwako kuba kwa njawulo. Ntegedde. Twali kumpi n'ekkanisa. Okusinziira ku nkola ya Katonda. Tebangako nsobi tulina n'ekkanisa. Nga gw'okiwulira muli. Nze saakiwulira. Naye ngamba for now ngezaako okukulaga nti teyali nsobi taata wange okufuna amaka okumpi n'ekkanisa. Mukama yali alina kyayagala. Ate nga bagamba babi kifo kya sitaani shetwani. Shaitani togende tewerinaana nayo tewerinaanya nayo. Otyo twakulanga ekkanisa tugirabanga ekifo eky'omuzizo era nga n'abagendeyo tulina kubabeera wala. Okitegeera? Njagala okulaga nti n'amasomero mwe twasomeranga g'Abasiraamu kati nga eka ne mu kibira eka ne ku ssomero babayigiriza byebimu. Luwarabu Busiraamu tolina kirala kyoyogera. Omuggo gwakaabanga ewaka ne ku ssomero ogw'obutasaala ne kakutanda n'omisinga swala. Nzijukira taata wange oyo olumu yatugamba nti kirungi nnyo okutta omuntu atali Musiraamu. Lwaki? Nti nga Nabi Muhammad we yalwana olutalo n'abakafiiri, olutalo olwo baluyita jihadi. Nti kati naawe bwotta atali Musiraamu naawe oba weegasse mu lutalo olwo olutukuvu lwe bayita jihadi era Allah akuwa empeera. N'atunyumiza nti olowooza abeesiba bbomu bakikola batya? Abatujju omutima guveeyo. Otyo omutujju ono ye talaba muntu atali Musiraamu ng'omuntu era ye akugamba nti no era bo bayina endowooza oba bayina enzikiriza nti bw'atulika n'atali Musiraamu ye agenda direct mu jjana. Era taata waffe yatunyumiza nti omusajja omu yali asindika menvuge ndiizi amutwala mu katale okumutunda. Omutabbuliki n'amusanga mu kafunda n'amutta. Nga talina kyamukoze nti naye oyo yakola kirungi. Nga tata yagamba yakola kirungi. Nga gw'owulira otya ng'akugamba ebyo? Anti kaakati ffe tuli baana. Omwana jjukira Bayibuli egamba nti manyiiza omwana omuto ekkubo ly'abayitamu bw'alikula
okitegeera kati talirivaamu okujjako nga waliwo amaanyi ag'enjawulo agasobodde okuyingirawo ne gakola ki ne gamujjamu mpulidde naye nga tuli kumpi n'ekkanisa nawuliranga amaloboozi amalungi agava mu kkanisa eno nga gannyimba nga bayimba bulungi ene ngamba bano ng'ate bo bayimba bulungi ng'amaloboozi gannyumira agavaayo naye nga simanyi naye nga siyinza nakuba kafaananyi oba bakikola batya naye amaloboozi gavaayo kuba sigendangayo era sirigendayo naye nga binnyumira byempulira naye ate n'ekirala nga ndaba abagenda abayita wano nga bagendayo nga bambadde bulungi otyo nga bandabikidde bulungi ng'ate basanyufu otyo kugamba nga balina obulamu nze ate bwesirabako wano waka oba ku ssomero nempulira nga bindabikira bulungi nga bo ate bo bakulamusanako bwe baba bakusinkanye aye tebalina bukyayi gy'oli olina obukyayi nga baba tutiisa n'otandika okusengejja eŋŋamba naye ebyabano nga binyuma ate nga birabika binyuma bano n'okuyimba bayimba ffe ku muzikiti teri kuyimba teba kuyimba nga ne bwe twaligabe muno kale ffe ebyaffe bye twandiyimbye nga ge mataali nze nga tebinnyumira okitegeera otyo naye ng'eri ku kyaki amaloboozi agavaayo ng'owulira soprano alto tena besi baakubanga ennanga naye kitegeera bukulu nti eyo yali nnanga gye wawuliranga naye nga mubutonga tokimanyi nga toyinza nakukifumiitiriza wadde tokiwuliranga nako tokirabanga nako mpulidde otyo naye okuzzaako emabega obusiraamu ekiyitibwa nti obusiraamu ebiriyo bingi ate bitiisa twakulanga enjiri y'obusiraamu etiisa essebo ng'ekisooka bakulaga nti omuntu bw'afa bw'abanga afudde teyakkiriza busiraamu nti malayika zijja ku ntaana ye otyo malayika ejja bulungi nnyo era bw'ajja malayika oyo ng'otuula mu ntaana otyo nti nga osikamu engalo yeeno ey'omumakkati gy'osikamu bw'oti n'akugamba buli kibuuzo kyakugamba ng'owandiika ansa ng'okozesa ngalo ye eyo olw'okuba wafudde tonnakkiriza busiraamu oba wakkiriza oba tewakkiriza oba wakkiriza obusiraamu oba tewakkiriza ebyo byo bibaawo naye kati kanjogere ku muntu atakkiriza malayika ze nga bwe baatuyigirizanga n'engalo yo bagiyita batya eno ntevuunya eno otyo nga ogisikamu kati byakugamba byakubuuza ng'owandiika ansa bwakubuuza nti mani rabbuka ani katondawo kogeza n'owandiika ansa enkyamu nti ng'akukuba ennyondo ng'okkirira mayiro kasanvu lusanvu mu nsanvu mu meka bannange otegeera katosobola mulimba nti ennyondo eno nnene nnyo esinga n'ensi obunene abaffe otyo kati enjiri eno ng'etiisa nnyo kale wammanga oyina okwefubako oyiga obusiraamu oleme kubuuzibwa bibuuzo ebyo nga toyina ansa enyondo ezo webale nnyo kubanga ojja balimba kubanga toyagala olwo bwoddamu ekituufu nga tewayiye si katondawo kati bwoddamu ekituufu ekyo kituufu good okitegeera ebibuuzo byonna bibeera wano mu ntaana okitegeera byonna bw'obiyita obulungi ng'ogenda n'oyo malayika mujjana tolina buzibu tolina mutawaana okitegeera kati ekirala bino mbitegeera bukulu nga mmaze okusoma Qur'ani eno eyavunulwa mu Luganda
nti ne Kaaba yennyini Kaaba oba Kaaba teyazimbibwa Nabbi Muhammad ayogerwako nti sallallahu alayhi wasallam kitegeeza nti ebyengera n'emirembe bibeere ku ye. Muhammad basabira musabire ebyengera n'emirembe bibeere ku ye wadde yafa basabira musabire era buli luvannyuma lwa swala oyina okusabira ku Nabbi Muhammad. Ng'omusabira otya? Omusabira otya? Waliwo edduwa gy'osoma nga osabira Nabbi Muhammad. Ekitegeeza buli musiraamu amusabira. Bwe kyandibadde naye si bonna nti nno bakikola. Abatannategeera. Kati abasiraamu bangi nnyo basoma ebigambo bino. Basobola okubyatula akichwale bangi nnyo babikwata bukwasi naye tebafuna mukisa gugenda mu masomero okusoma ennyukuta ezo atuuka okubanga asobola okukwata Qur'ani n'akolaki n'agisoma. Abasinga obungi tebasobola kusoma. Tebabimanyi. Bawulira biwulire ne babikulaminga. Ne babikwata bukusu. Yes. Nabikwata bukusu kati bwakulaminga najja nayo nasaala wano. Naye nga w'omugamba nti mpandiikira ky'oyogedde. Nga tasobola kiwandiika. Nga w'omugamba nti kale tokiwandiika naye ky'oyogedde kitegeeza ki? Naye nga bo bayimaamu babimanyi. Abamu. Oshege no imaamu yakulembera omuzikiti. Imaamu yabakulembera omuzikiti ogwo. Kati ate tuyinayo ba sheikh abo be basomesa. Be basomesa abayigiriza. So lwalero sheikh gundi ayinza okuba nga yeyabulidde. Enkya gundi oba gundi. Ye sheikh asobola okubeera naye nga ebiseera ebisinga imaamu yakulembera omuzikiti ogwo era yasaazisa. Kati sheikh bano basomesa be basomesa abaana. Sheikh abamusajja. Sheikh ati abamukazi. Waliwo ne sheikh ati. Sheikh ati yayigiriza ye mukyala omusomesa asomesa abaana oba asomesa eddiini. Kati bano okubeera nti abasajja batuula mu maaso abakazi ne batuula emabega kiki? Kaakati ng'ambe kwagala nnyo bakazi. Ekiteesaawo ekyo olutimbe olubaawula kwewala kwonoona. Otya? Nti singa munaabanga mwegasse wamu oyinza okwegomba omukazi muswala. Ye yeebisse yenna. Ate yeebisse yenna. Gwotolabako n'amaaso. Nedda si bonna nti no beebikka amaaso. Abo balala. Nga oyinza okufuna ekikemo. Kakati waliwo abateebikka amaaso okitegeera naye najja nga azze kusaala lwakuba beebikkirira omutwe. Okitegeera yeebikkirira omutwe akakaaya ateekako akakaaya nayambala ne shariya. Nze ndaba bonna abagenda mu kusaala. Si bonna weetegereze. Waliwo asobola okusaala nga teyeebisseeko. Bulungi nnyo. Waliwo abeebikka amaaso n'abikka n'engalo n'abikka n'ebigere nga tolaba ku sikini ye wadde. Yes. Abamu n'agenda maaso n'ateekako ne gaalubindi. Toyina kumulabako mukazi alina kulabibwako bbaawe yekka. Era nze bangi nnyo ne bengenze n'enkolera n'osanganga olugira n'okonkona ne bategeera ne balingiza nga musajja yaze omukazi n'adduka ne yeekweka. Si kulwanga omusajja amulabako. Kakati omukazi bw'abanga anajja okukulaba ajja yenna yeebikkiridde. Kati awo ne mwogera. Kakati okuteekawo olutimba olwo kwewala ebyo. Si kulwanga weegomba omukazi ono nga bwe yakula oba nga bw'ayambadde mu swala. N'abasajja nabo ne basaalira eno. Kubanga neewuunya kubanga engeri ekibi gye kitondebwa munda mu ffe. Ffe Bayibuli tukkiriza nti nno Katonda yekka yasobola okulwanyisa ekibi okifulumya muntu. Kakati ne bw'aba nga yalabye ate kati laba bakugaana okulaba omuntu wali mu muzikiti naye ng'ate TV awaka
oli osobola okulaba bulungi bibeera okwo gamba oba ne TV nazo bazigobewa kyoba omanya obutuukirivu mu busiraamu bukolererwa oba obutukuvu olina bukolerera si bwabuwa nga Bayibuli bwetugamba ositegeera si bwabuwa nti ne wuzu eno muje muyita wuzu naye nga bagiyita wuzu okitegeera olumakulimi nti wuzu kati ne bagiganda nti wuzu ne wuzu eno egendereddwa kutukuza gwe weetukuze ng'ogenda mu swala emirundi 3 mu ngalo bw'omalawo n'oggyako omukono ogwa ddyo tozzaako gwa kkono olina kuzzaako gwa ddyo n'ogire n'oba otya amazzi n'ogwa kkono n'oguddako oluvannyuma n'oyimunguza Mukama emirundi 3 nga kitegeeza ki bulombolombo asegeera emirundi 3 mu kamwa ne mu nnyindo n'ofeesafeesa ne mu maaso namwo n'oyisaamu okitegeera then n'omala mu mutwe namwo n'ogira otuzi n'okunkumula n'okola bw'oti engalo zino n'oziteeka mu matu bw'oti n'oyisaamu bw'oti ate bino byatunulako emabega bw'ati olwo aba amaze okusaala awo tubeera mu swala otyo kakati bw'abeera amaze okusaala no bw'aba agenda kumala asembyayo kana akagalo kemuyita akagalo naye nga bagiyita tayyatu mu lusiraamu tayyatu eno n'akasitula bw'ati nga bw'akajja wansi bw'ati nga bw'asoma atayyatu lillahi waswarawatu watayibatu assalamu n'ebirala byagenda ayatula kakati twebuuzanga nnyo kano kategeeza ki naffe nga nakati wenjogerera bangi tebamanyi kyekakola ki kyekategeeza naye bakakola naye kigambibwa nti buli wositula engalo eno bwoti n'ogizza wansi bwoti nti shayitwani awo yeekubagula ennume z'ebigozi otamanyi abaffe wano oba omukubira wano oba omukuba nange neŋŋamba ali awo alinze gwe omukube okitegeera kati obusiramu bingi nnyo ebirimu nga bya busamize obusamize buli mu busiraamu tobulabanga kankuwa ekyokulabirako tuyina baseeka ng'ogendayo babayita abakuba ebitabo otyo ogendayo nti n'ekizibu bwekiti ne bwekiti n'atuula bulungi nnyo bw'ati amagulu n'agakulosinga n'aleeta awo amazzi n'agateeka mu kataasa nga gannyogoga n'akwata Qur'an n'abikula waabikudde bo we bamanyi n'alyoka ayirimula amazzi gano agannyogoga ne gatokota nga kiki ekigatokosa mizimu ndowooza maanyi amazzi ago ne gatokota bwe gamala okutokota n'agakwata n'agakuyira mu kadomola n'akubulira bw'ogenda okugakozesa genda omansire oba ku mulimu oba mu ddiiro oba mu nnyumba oba ganaabe oba biki katonda namunagaaniyi katonda kyoyo kati kankubuulire mbadde gamba nti kaaba abangi gye bakoze bamanyi mbu nno yazimbibwa Muhammad kaaba teyazimbibwa Muhammad ne history ng'ovudde ku bitabo ne history ebyafaayo bikirambika ng'ovudde ku byafaayo n'abasomesa essomo lya Islam mu masomero bino babisomesa kaaba teyazimbibwa Muhammad kaaba yazimbibwa bakafiri the paganism batya Muhammad ava e Madina bamuleeta kaguddeyo nga waliyo olutalo bamuleeta kaguddeyo ne baswahaba be olutalo lubayinze babasinze babaleeta misinde batuukira Makka batuuka e Makka basanga enkuyanja y'abantu nga bo balubatu basanga enkuyanja y'abantu nga bangi nnyo nga bali mu kusinza nga bakafiri
naye ng'ensinza yaabwe basinza beetooloola we bati nga beetooloola kaaba eyo nga bagyetooloola we bati. Kati Muhammad n'ayimirira n'agamba abantu bano nga bangi, kale singa babadde bange ng'ababe balubatu, singa babadde bange kyava agamba baswahaba be nti abantu bano tubayingiremu, tubalage nti tusinza nabo, naye nga ffe tubabulira njiri yaffe, which was good. Gaali magezi malungi ag'okuyiiya okulaba nga abantu bazza ku ludda lwo nti era ne babayingiramu. Abakafiiri bano baasanyuka, ne babasanyukira, ne bagamba naffe tufunye abatwegasseeko. Bulijjo batuboola abantu naye tufunye abakola ki? Abatwegasseeko. Ntegedde. Kumbe bali balina ekyama kyabwe ekiruubirirwa. Good enough ne babawangula. Abasiraamu ne bawangula abakafiiri bali mu kubabulira enjiri yaabwe. Kubanga they came with a hidden intention. Webale nnyo. Ne babawangula ne bababulira enjiri yaabwe ne bakkiriza obusiraamu. Naye ensinza eyo ne kaaba eyo ne babirekawo. Ne bagambira tujja kubyejjako. Kyekyennaku. Kakati lwaki bagendanga okulambulayo buli mwaka? Is it buli mwaka? Buli certain period? Buli mwaka bagenda. To the extent nti ndawulira nti noli okufuna ekitiibwa ekyokubeera haji oba hajati. Oba hajati olina kubanga walambulako Kaaba. Olina obbanga wagendako e Makka. N'olambula Kaaba. Naye ebibeera eyo byonna. Ebibeera eyo byonna bya bukafiiri bwereere. Kati gwe tewagendayo? Sigendanga naye era seegomba. Lwaki? Ekisooka ku byo otuuka eri balina amayinja ge balonda ne bakanyuga, pulira nti bakiyita kukuba biwaji, nti naye babeera bakuba shayitwani. Shayitwani mu Luganda ye sitaani. Babeera bakuba sitaani. Sitaani kyali awo akuliza omukuba amayinja. And besides that, osobola okuba sitaani ejjinja. Osegeera? Buli mwoyo. Osegeera? Babeera bakuba sitaani. Batambula beetooloola nga we balaamiriza. Kigambibwa ku nkuyanja y'abantu ebeera wali. N'ogeza osirituka n'ogwa mu kutambula kuneeno. Teri akutama kukulondawo. Bakulinnyako bulinnya, era bw'ofiirayo ofiiridde ogenda butereevu mu jjana. Ogenda butereevu mu ki? Mu jjana. Kwatirira mu katono nnyo. Omulabi waffe omulungi atulaba, bannange waliwo webinzigwako, mpulidde nga kampulire buwulizi. Kubanga bino bye tuwulira bannaffe bangi nnyo abakirimu nga kye batambuliramu buli olukedde. Obulamu bwabwe bwetooloolera ku ekyo. Naye abaffe Katonda ajjudde okusaasira. Katonda omulungi ayita buli olukedde abantu okubalokola okubajja mu mpitambi ey'ensi eno. Abalokola atya bannaffe abo? Abajjayo atya? Ndabira ddala nga muganda waffe Kitumba Ali yakatandika mutandisi okutuwa obujulirwa. Kitumba, nga tumaliriza programu eno kubanga akadde keekutte kewerekedde, mbadde njagala osibirire omulabi waffe Entanda, omuntu ali eyo nga musiraamu. Ntanda ki gy'omusibirira okusinziira ku ebyo bye waakatugambako ku ngeri gye obusiraamu gye buli, ate na kiki ky'olowooza mu bukristaayo buno bw'olimu olwaleero? Ekyamazima nga sinaba na kugenda eyo yonna, naye nga tumaliriza ng'omulabi andaba wali otuddeko awo ne weebuuza lwaki tulina kusaala mu Luwarabu. Wangi Katonda yatonda Bawarabu bokka, naye eswala eyina kubaawo mu Luwarabu allo arabiya eswala eyina kubaawo mu Luwarabu.
lwaki mu Luwarabu weebuuze nze ebimu ku ebyo bye nasinziirako ne ŋŋamba no Katonda oli alabika yatonda Abawarabu bokka nze kannoonye Katonda eyatonda Abaganda Abasoga Abacyoli Abalango Abachina Abazungu nga Katonda w'abantu bo bonna ekyamazima bingi nnyo by'oyinza okwebuuza lwaki naye ggwe ndaba ng'oli Musiraamu weebuuze ebibuuzo bingi naye nga tonaba kwebuuza bibuuzo sooka omanye nti waliwo ensonga lwaki toyina kusaala mu lulimi lulala waliwo ensonga lwaki tebaagala Qur'ani eno evvuunulwe wadde nga yamala nevvuunulwa okisegeera naye lwaki toyina kusaala mu lulimi lwo entanda gye nkusibirira ggwe ndaba buli kimu ky'otuukako sooka nga weebuuze fumiitiriza kuba mu Bayibuli Isaaya essuula 1 onyirwa 18-19 agamba nti mujje nno tuteese mujje tuteese Bayibuli ezimu zigamba mujje tukubaganye ebirowoozo ey'Oluzungu negamba nti come now and let us reason together Katonda gwe tusinza wa kureasoninga reason osegeera naye bw'onaamala okureasoninga nzikiriza nga Mukama ajja kukukozesa akutambuze akutuuse ku mazima. Amina. Agulumizibwe Yesu Kristo Katonda waffe yatutonda atwagala ennyo omulabi waffe omulungi sirina kye ŋŋenda kwongerako ku bigambo ebyo kubanga nsuubira byogera gye tuli nga tukyagenda maaso n'obujulirwa buno era nga tujja kudda n'omulundi oguddako ne muganda waffe Kitumba Ali atubuulire olugendo lwe ngeri ki gy'akyukamu okufuuka omukristaayo omwadiventi olunaku olwaleero. Nze naawe ku 3ABN TV katusabe nga tukomekereza program. Katonda omulungi Katonda waffe atwagala ennyo tusiimye ennyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde ne Kitumba Ali tukwebaza olw'obujulirwa bw'atuwadde era Mukama tusaba omwoyo wo ayongere okumuwa okwatula n'amagezi aleme kulekayo mazima gonna g'oluubiridde olunaku olwaleero okubeera nga agasanguza eri abangi aboota puroguramu eno obuliro era amazima ago tusaba Mukama Katonda waffe gabeere obulokozi eri bangi abanaagawulira. Beera naffe kaakano n'omulundi oguddako otusobozese nate okubaawo okole okwagala kwomuffe okwo kwe kusaba kwaffe mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Aweebwa ekitiibwa tunaddingana nate omulundi oguddako Mukama nga ye mubeezi waffe wano ku Avvento Productions ne 3ABN TV. Beera bulungi. Bye bye.